So, how are you guys? Kansubire muli bulungi obulamu muli butya? Nze waso Emane sikyamalina kwogera. Ala ndaye nze ngejja kunyaamu n'okwirabira n'okwogera ne kulema. Anyway, Abiva Organic Natural Health Care Products. Gene wa doctor otegere eddagala ly'obutonde likola litya. Obutonde bwe bino tujjanjaba muwagire doctor nanga yongera okumpa ku ssente obulamu ongera osituka. I'm not doing well financially. Siri bulungi mbyensimbi. So netaga ensimbi. Chobola ngeza kukola buli kimu kitambule. Je bitanaba kutereera guys, I need some more time to organize myself. I will put everything right in order. I'm doing my best to make sure it bitambula bino tambula. Yeah. So anyway, enamba esimu ya doctor eri ku screen yawo. Guys, nyongero bakubiriza tulabe content w'oluzungu bannange. English is the way to go. Man, YouTube eri kuchikirire Kampala muchikirize. Social media ba content creators banji ate mwaba mukozesa muli batono kitegere. So let's allow the diversity tukole ebintu nga bitambula ko tufune ku numbers zebwero gwanga. So I just urge you guys waha gwenteka nga mu luzungu, let's bear the situation. Ategera oluzungu wakamulabe kuba wakaba mulungi obo kitegera ate content yo gomogera kava wala tava kumpi etumujeno mu yajo tusinzira roza malaga mujja kumpi mpi awo kitegedde. So checho ye wakabane mu mulabe kangendeko ku net mixinga oluganda asobola ngulaba pola pola n'abazungu tubaniza. I'm sure I'm very happy nti balana okujja abazungu ku channel oboli awo comments video bajide dala kale kakati waliwo era story ndala yabadde mbu obusajja obusajja bw'omusajja lwaki mbukweka private party bitundu by'ekyama bwasangiddwa mu mmere omuyada ali mmere mu restaurant n'asanga mu akakojja alhamdulillah akakojja yakasanze mu mmere. It was too bad for him. Police egambe erimkweka ebijja, however partially ya confirm nti kabadde kakojja naye bagamba bajja kutuwa final report. I think ejja kuba ya Monday ku press conference nga badisprovinga oba baprovinga nti oba kabadde akasolo k'omwana omuto oba nedda. But no police yadde ogaluko osire yagambye nti bwe yakalabye yabidde ddala akasolo k'omwana ke kabadde mmere y'omusajja. There are 2 to 3 questions nga sinabagenda kubirera. Ekibuzo ekisooka akantu ako ak'omwana akasolo ako kavuddewa kye kibuuzo. Bwe kama kabadde kasolo realistically nga bwe kiteeberezebwa kitegeeza kavudde ku muntu. Kati ani oyo eyafiiriddwa kakojjake bakateeke mu mmere kazze katya? Abantu bangi abalina obuuzibwa ebibuuzo. Asooka restaurant weyalidde emmere, obitundu by'omwana ebyekyama byazze bitya mu mmere oyo ku kibuuzo kinene nnyo. Then omulala alina okubuuzibwa ennyo oyo wamala okubuuzibwa oba restaurant kale bw'aba byegaanye ennyama gy'aliisiza abantu nnyama kika ki eyo etuuka okuba mu kakojja k'omuntu era baagiguze luddawa okitegedde. So nga tebaba kutuuka ku final consumer eyakalidde ani akakojja k'omwana kavuddewa kaleke kajje mu mmere omuvubuka gye yalidde oba omusajja oyo gye yalidde oba okitegeera. Kitegeeza waba waliwo possibility okubanga kabadde ka muntu ki gwe balaaye oba muntu ki gwe baatemudde akasolo tuuka mu mmere. That's a very big question oba okitegeera. Then secondly abafumba restaurants bannange abafumba emmere mufumbire eyo kyova olaba omuganda yagamba nti bw'ondondola enkoko byerya ojja kumaza tolidde. Ebintu bingi bye tukonsuminga mu Uganda wano nti singa okeera n'omanya how these things are processed, singa okeera n'omanya how bye tulya sagala mmenya naye byonna bye tulya, sukaali gwe tunywa, soda gwe tulya ebyokulya emigaati gye tulya, zikeeke ze tugula, emmere gye tugula mu restaurant, singa okeera ku makya n'omanya ebintu bye tulya gye bifubutuka emabega eri, my friend, kye tulya behind the scenes ojja kutyamu.
behind the scenes kwe kubeera nti nga bwe ntudde wano nti ema biki ebineetoolodde singa okera n'omanya ebineetoolodde wano ojja kakasa nti content muzibu bwa kukola okitegeera olaba short kuvaayo tomanyi na stand kika kyeyimiriddewo tomanyi mataraki genkozesezza okitegeera singa oli akuba okwifying nga atudde wano n'abikuposting ojagamba really content nga muzibu okukola okitegedde bulungi nnyo guy so kati effumbiro eyo gye tutabeera kyandibadde kirungi obutunuulira buli mmere ng'eri ku tebo naye lwoligendako emmanju eyo mu butonninnyira gye tuli emmedde lwojja okumanya nti enva tujja kuzaasuzeewo biseera ebimu lwojja okumanya amazzi amangi ge tuwutira mu mmere lwojja okumanya entuyo zitu ze tulya mu mmere lwojja okumanya engalo ze banaabira mu supu gwe tulya ojja kumanya bingi sigamba nti bonna babikola but oba okitegeera bulungi nnyo omusajja omu yabuuza ekibuuzo nti tulaba endiga bazirunda ku buli faamu wabaayo endiga naye endiga tetulaba ku bbuca yaazo endiga zigenda luddawa kitegeeza abantu bangi balya endiga nga baloza balya mbuzi possibility eweeri oba kitegedde bulungi nnyo so emmere gye tulya mu restaurant eno effumbiro liba lifaana litya okitegeera lumu nga nkyali ne muzeeyi ebiseera edda nga nkyakula muzeeyi yatugamba nga ebyokulya effumbiro lino beera nga jjonjo bla 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 nje liba jjonjo lumu najja akola olugezigezi kanti olugezigezi n'agendako mu ffumbiro olwokuba yalina ekifaananyi kyamanyidde emmere gira mu dishes girabika obulungi bla bla emmere byatonetone yatunuulira ekyali mu ffumbiro nga kikambwe okitegeera mumanyi ebeera mu ffumbiro sowani masepito galesa eri kino omwoyo gwamuluma nalwala n'okulwala naye ngetyo alidde emmere for almost many years nga tamanyi kibeera mu ffumbiro olwo yagendako mu ffumbiro nalaba ebeerayo yalwalirawo sigamba nti twali tufaayo but people don't always be perfect manju eyo tufa nnyo ku bitukwatako wano tufa nnyo ku kweyonja ku ngulwe ne tulabira ebibeera emabega eyo munda so activities ezikolebwa emabega eyo nkambwe nnyo so ensonga z'akasolo k'omwana mu mmere zatrendize buli wamu zaabadde everywhere oba okitegeera tulina poliisi etubuulire ekigenda okubeera ekibi ennyo mu story eno singa story neefuluma nga kaabadde kantu ka mwana nga ekyagambiddwa restaurant eyinza n'okuggalawo eyo oba nennyini y'okukwatibwa oba okitegeera kijja kuba kibi katusabe kireme kubeera ekyo so my urge goes to the government still n'aba authorities abatukulira abatwala eggwanga nti mufeeyo oku-inspectinga abantu bano tugulako emmere mufeeyo nnyo okumanya emmere gye tulya license nga temunaba kuzigaba obuyonjo buli butya standard emmere gye batuguze eri etya okitegeera kajwisi okasanga mu paaka wali oba mu giraasi n'okatunuulira akalungi ng'akaleese oba kajwisi okakaera saved kakuweebwa weyita aba mulungi nnyo ng'alabika bulungi waitress oba weyita ne kajwisi nogaa nengenda kunywanga kano naye singa ogendako eri mu blender gye bakakubira lahira kiyinza okuggwako kitegedde bulungi so guys kikambwe naye nga nnawa kunenya nnyo ba authorities abatutwala nti temufudde okulambuza abantu biki before gwe tusookere kuggwakola business nga tonnaba kutuguza migaati gy'otuwa mmere gy'otuwa mazzi g'otupaakingira beeramu n'ekirowoozo nti amazzi gano g'opaakinga indirectly abantu obajja gakonsuminga oba directly nti amazzi gano ojja gafulumya agali substandard oba emmere eno ngeri substandard amazzi oza g'oganywa wekka oza fefeka abaganywa ojja kwesanga ekikakyo some of your family members mikwano gyo banywa ku mazzi gagage gatali mafumbe g'otuwa katale kitegeeza nabo bajja kulwala omaze nga nawe ofiiriddwa mikwano gyo so tusooke tubeere n'obwa patriotism eri eggwanga tumanye abantu betuguza ebyokulya bino be baani ng'obitegeka naye nawe weerabire naye bw'otambula tolya ku restaurant yo yokka naye bw'ofunamu akadde akatambula olya ku restaurant z'abanno kati kirowoozeemu kyokola eno n'otuguza emmere yasuzeewo n'otuguza enkoko eyonoonese n'otuguza amata amabi n'otuguza obutunda obutali bufumbe obutali bubugumyeko bulungi obutali protected ng'oweerabire naye bw'otambulako n'ogenda up country oba n'ofulumako n'ojjako eno mbeera gye tuwangalira ng'ovudde mu Kampala awo what happens gwe tobiri olowooza
So I believe nga kutunaba kutandika tunaba kunonya muntu yenna about the situation. Simanya kesi tekoze kino, simanya nga Bureau of Statistics tekoze kino, simanya nga NBS abagabala nga bano tena bogerako. Tusooke twerowozeeko nga ffe bannayuganda ourselves abakola businesses zino. Business ogikolera ku intention ki? Ogikolera ku mulamwa ki? Ekigendo kiriwo okukola business eno. Oba kitegedde bulungi nnyo. So no ekyo guys, kibi nnyo kyatuze ku muyaye wange singa nabadde gwe mbadde kakuba mu ttama akakojja nange ne nkola likodi zange. Okitegedde bulungi nnyo. Nga munnayuganda asobola okulya akakojja n'okalira mu mmere naye nga it was a very interesting story nga kajje tugigabaneko ffenna. Okitegedde bulungi. So guys, that is it. It was so interesting. Though kyabadde kyannaku. Toza kulya mboozi ng'eno osigala nga olikakasiwa ku matama. Oba olina okwenyiikira mu mutima. Nze Emma.